KCCA eno gyola batusiba tugamba nayo ne sente teziina ate n'ento neziriwo zibwa bubwa ababbi eggwanga lino si ba politicians si beemupyabo no but technocrats tewali sani tegenda kujja mu ggwanga muno nga tiwali mukono gwa kyuma tibabikola bwe batyo nga tibamanyi bateekawo embeera ti bali mu crash hour ne babba sente eggwanga lino gagga lino eggwanga nerikwatibwa ku president ali tough lino eggwanga lino n'okusinga kato kunyirira kubebiraka ekkubo lyeggaba munyonyo bagita Abubeka simanyi eri yayitawo funa contract eri milioni 13 kusasula bayimbi bayimbi bagenda bawa sente Bannakatemba 13 billion priorities are fent priority kuwaka milioni sente priority kuwa Eddy Kenzo sente priority kuwa bayimbi sente kakati nno ng'okyali ku bayimbi ne ba comedians bagenda bawa bobonywa ka wine oba champagne n'ogamba omwana mpayo glass ya wine nywe government yayisiza 45 billion ogula ekyuma ekigenda okuwaata amatooke 13 tonyeza osatu radio 4 ensonso z'eddakiika ziri 29 zokka ziweekwera essaawa ennya ez'enkya olunaku olwaleero nze Adam Kungu program entugga mwe tuli ne mwami Frank Gashumba okuva mu sisimuka Uganda tukulengeza ebyo byotasobola kubeera nga olengera era nga tunulira ddala ensonga nga bw'oziwulira Uganda mwe ba residents b'ebugoloobi ebugoloobi bye bimu ku sababu z'abagagga betuyita abayinamu kasente kubanga ffe twakulya mu Kampala muno oba twajjira mu Kampala ebifo byali bina bitwayitulooza bisulwamu baloodi yali Kololo Nakasero Mbuya ne Bugoloobi naye okuba ekifo ebugoloobi ekirimu abanene ba ambasada baani nga okutambula obeera ng'ali mu kibira bino eby'Ekongo kiswaza so mwerabire KCCA ne KCCA sente teziina budget yayo teziina muteeke ebitaala ebweru muteeke ettaala ebweru ekitundu kasa kibeeramu ettaala ekironga zaaka obumenyi bw'amateeka bukendeera n'ekirala mwekolera amakubo bwe munaddawo nga mulinze gavumenti eno tyebakolera amakubo mu bifo bye musulamu mbasekeredde ffe abamu kuffe mu bifo bye tubeeramu twageekolera twesonda buli omu n'aleeta ne twefikisingira amakubo ne tuyisa n'amateeka nti buli muntu at least olina okuba nga olina ettaala ezaako ebweru nze era mikwano gyange abasinga bwe bajja awaka baŋŋamba munnange mwe muli mu nsi ki tiffe ensi ensuubi ze twagyetuusaamu dda so kye nalabye ebugolobi nga ngenze mu lumbe I was shocked and disappointed temusobola kubanga muli mu maka mu bifo residential area ennungi bwetyo naye nga nzikiza ekiro ne kakolasi tekaliiwo so kitalo nnyo ekya Mariam Mukama akumuze mirembe enjawulo eriwo nti gwotusooseeyo ne naffe tujja waliwo Sheikh Walukagga bwe mbaseera bidde ayina ekigambo kye yakozesezza yagambye nti ayina amalaalo ge yagendako olumu naye nga mulimu akapande nga mulimu obupande bubiri mulimu akapande koolaba nga oyingira nga mulimu n'akapande koolaba nga ofuluma akapande koolaba nga oyingira nga kagamba nti gye mundeese naawe gyojja ate nga kafuluma nga kagamba nti mundeeseeyo naawe bali kulekayo okiwulira so okufa teeka teri agenda kusigala ku nsi kino kankibagambe oba oli ani ffenna kye twenkana ku nsi kuno oba oli biliyoni oba oli mwavu nti ffenna tulina okukola ki tulina okufa naye balitwogerako ki nga tuvudde ku nsi kuno ova mu nsi Mariam oyo nagenzeyo ekiro ne tubeerayo mu lumbe ne muganda wange Balamu lwa nsonga erimu abadde n'ekisa yakola ebikolwa by'ekisa era tusaba Allah osinziire ku bikolwa by'ekisa Mariam bye yakola omuwe jjana maliriza yes buli obuti bwotandise ntandise bwentyo ensonga kungu tutandike crusade eno ndoze ebeere nga tandikira ku radio 4 government eno okufixinga Kampala kyetagisa ne sente zetayina okutereza Kampala n'entono zeyina zibbwa bubbwa n'entono eziriwo zibbwa bubbwa bazitwala bantu babbye sente ku mulembe guno nze nkubiriza omulanga mbadde mpa example y'ebugolobi gye nabadde ekiro mulumbe bugolobi ze zimu ku sababu z'abagagga oba abantu abalinamu kasente ebabeera
naye ng'enzikiza eri ebugolobi mu kkubo okutuuka ku maka g'omugenzi obanga ali mu kibira ky'e Congo. Ebugolobi wano. Ebugolobi kati tokyayinza kugulayo ploti eri wansi w'akawumbi. Obeera otya ne ploti ey'akawumbi naye nga tolina ttaala ey'akabweru. Ne kolasi tumwekolere ffe waffe ebbunga twabyekolera. Twekolamu omulimu. Gavumenti ebe kyalina amakulu. Gavumenti bwe mba sigirabawo nerwanako. Wefaako. Yes. Gavumenti etuyambe ekyo kiri mu mayindi yammwe nze sikyakiina. Nti gavumenti etuyambe. Tokyasuubira buyambi kuva mu gavumenti. Yes, kati twerwanako bwerwanyi. Naye kati gavumenti eriiwo. Okitegeera no. Gavumenti nze kyensuubira nti ebintu bingi President Museveni takyabiinako mukono, bintu bitambulanga bwe bisanze. Ekintu kyokka kyenkakasa kyakyayinako omukono ye security ye. Byakwerinda. Okiwulira? KCCA eno gy'olaba tusiba tugamba. Nayo ne sente teziina. Ate n'ento n'eziriwo zibbwabubwa. Kampite ku radio 4 wano kyemanyi bagiwuliriza. Nze singa I think I should even write to General MK batekewo an inquiry. Lwaki amakubo g'omu Kampala gamala myezi 26 ne gasaanawo? Oyita ku kkubo lye bakoze last year in July? Nayise mu industry ne ngamba kino kiki? Agaganya agali awo. Jesus. Linga nyanja. Ne lwaki mu nsendala amakubo bagakola ne gawangala omanyi lwaki? Bakole ekkubo okusinziira ku specifications eziri ku lupapula. Wane waffe Uganda ekkubo lye balina okuteekako baleeya nnyo abateekako leeya emu sente ne zibbwa. Under the watch of who? The technocrats. But technocrats bali part of this thuggery. Bali kitundu ku bubi. Yes. Ate kambabulire ababbye eggwanga lino si ba politicians. Si be MP no, but technocrats. The PS, Bakao, under secretaries, principal accountants, abo be banyaze eggwanga beyond repair. Ate kino kanki bagambe. Twabadde kyenjojo on Friday. Buli genda gabambuze ekigambo kiri kimu. MK n'atereeza eggwanga lino buli muntu alaba nti eggwanga liri ku byalyo. We need sanity. Ekirala, tewali sanity egenda kujja mu ggwanga muno nga tewali mukono gwa kyuma. Kuteeka okubaawo bano bonna ba technocrats boyogerako ababbye eggwanga lino bakwatibwe ku nkono. Kankuwe example. Tulina olukuŋŋaana lw'aba presidents abajja mu Uganda. Olukuŋŋaana lwa NAM mu January. Next month. KCCA enforcement Kabalagala tewakyali kiosiki n'emu okuva Kabalagala paka Munyonyo. Kabalagala wonze wempita buli lunaku wadde waliwo akatale nga katuse ne mu chorus bakagyewo. I can assure you kungu conference bweneggwanga akatale kadda mu kubo. Kitegeeza bino babikola lwa katale. Lwa conference. Then kyewuunyisa mwami Gashumba. Wala gavumenti geri mu kupapirira okuziba ebinnyo just because balina mu kusimba bimuli. Nze Clinton yajja mu Uganda I was shocked. Basimba ebimuli ku saa 8 leero ng'atuuka nkeera. Tibabikola bwe batyo nga tibamanyi. Bateekawo embeera ti bali mu crash hour ne babba sente. Eggwanga lino gagga lino eggwanga lirikwatibwa ku president ali tough. Lino eggwanga lino n'okusinga kato okunyirira. Kuba sente weziri. Sente weziri zibbwabubwa. Impunity. Waliwo akaveeri wanda n'otugamba ku Kigali. I was shocked weekend eno nindaba Ombaka Francis Mwijuche naye nga nti kyalabe e Rwanda mu Kigali mata Mwijuche naga toyina wolaba nzikiza toyina wolaba bigudo bitali tamak mu kibuga wakati. Yes. Nenga ti abajje Uganda bagava no. Kiddayo waggulu teri kyenkana bukulembeze. Leadership. Waliwo kampani kati eri mu kkubo ebiraka ekkubo lyeggaba Munyonyo. Bagita Bubeka. Simanyi eri yayitawo ofuna contract eri. Ekiro nabasanzeeko nga balina omwala gwe bagezaako okugoogola. Naye agannyabo omala gutuukako n'olaba bikatapira byabwe. No reflector, nothing. Ekiro. Tewali kikulaga nti mu maaso gy'olaga balinayo emirimu gye bakola. Owulidde? Ekiro kyadde ssaawa ndowooza twadde tuva mu lumbe sanga 8. Tewali reflector, nothing. Tewali kiraga nti bali mu kukola. Kati bw'ojjanga ng'ovuga speed omaliriza otomedde katapira n'ofa. Okiwulidde ndowooza? Kaakati kambuuze. Enforcement Rwanda twajogerako wano n'ekirungi waliwo n'omubaka yankubidde essimu n'aŋŋamba nsaba kunsonyiwa nali mmanyi olimba nange mbirabyeko. Ng'ali Kigali kati. Yes. Enforcement nsi yaawa pavement ku Jinja Road abantu kwe balina okutambuliza ebigere nga boda kwe ziyita. Kwe ziri ziyitako teri afaayo. Kino nkidda mu nsi yaawa pavement
veranda ze bakolanga abatambuze ebigere kwe tuyita boda ne kutomererako waliwo omukyala gwe batomera n'akola kusingira ku Jinja Road awo si yawa. So it's about enforcement n'abakulembeze abalumirwa abantu. Yes. Well, Mami Gashumba, again, nayagadde okuwulira ku ndowoozayo wiiki ewedde Parliament ya Uganda yayisizza looni za mirundi 3 zisoba mu trillion 5. obutabalika butaano obusoba mu butaano naye nga ebbanja lye tulinanga eggwanga public debt wetwogerera eriku more than 88 trillion ye public debt sente ze batubanja. Yes. Ate nga bw'otunulira emu ku supplementary rather emu ku loan ya kufinancinga supplementary. Yes. Supplementary ya trillion 3.5 Parliament yagiyisizza. Naye ekyasinza okwewuunyisa nti ebiri mu supplementary eno ebimu bilioni 13 kusasula bayimbi. Bayimbi bagenda bawa sente bannakatemba 13 billion supplementary nga twakayisa budget emyezi 5 gyokka. Mulimu bilioni 2 za kulondoola mirimu gigenda maaso ku ddwaliro ly'e Lubowa eritaliiwo n'ebirala. Bannayuganda beebuuza priorities zaffe ng'eggwanga ziri ki? Because supplementary yalize mu mbeera ya bizibu tewaliwo ekize kye tutaalabirawo kati gavumenti ekomawo okuga nti bane mutuwe ku ssente. Priorities zaffe priority kuwa kamiliyoni sente, priority kuwa Edddy Kenzo sente, priority kuwa bayimbi sente. Kaakati nno ng'okyali ku bayimbi ne ba comedians bagenda bawa bannakatemba. Bannakatemba ba njawulo bakazanyiikirize. Ba comedians be baki mu Luganda kazanyiikirize no tujja kinoonya nga tukomyewo. Uganda is a joke. Nakugambye nga program ene etandika line gwanga gagga. Nasomye yali monitor, thank you so much, at least otuwadde light ku bino ebintu nga balaga nti government etaddewo obuwumbi 2 bulabe ki ekigenda mu maaso e Lubowa. Nze mpita Lubowa every day tewali wantu kantu nakamu kaliwo. Ne mujjukire government yafuluma I think $360 million ku ddwaliro eryo teririiwo. Kati ekibuuzo kiri nti bwe liriba lizimbiddwa bajja fulumya 10 trillion supervising teririiwo. Kaakati bwe mpulira government nti egenda kuwa abayimbi sente ate nze abayimbi mwepanka nti muli bagagga 13 billion ate jazibawa ekyaziba zayise mu supplementary 13 billion. Yes, 13 billion. Okitegera ndowooza. Yes. Ezo nazo zakwonoona kati kankongerekana ate naka akansasezza ebye Uganda oseka bobonywa ka wine oba champagne n'ogamba omwana mpayo glass ya wine nywe. Government yayisiza 45 billion ogula ekyuma ekigenda okuwaata amatooke okuwaata mu supplementary yemwe 45 billion. Tewali kyuma kiwaata amatooke kubanga buli ttooke lina shape yaalyo. 45 billion kuwaata amatooke. Government yemu ezo zonna z'owulira zigenda kubbwa. And I can assure you by March government egenda kujja ne supplementary endala. By March line eggwanga gagga. Government yemu eyayisa 9 billion the other day okuyigiza abantu okunywa kaawa. Yes. Omwana eyakirimu eyaziwuuta ali mu Kampala mumanyi 9 billion. Which kind of country is this? Nkugambe we are jokers. Besigye Dr. Kiza Besigye omuntu gwe inspecting mu gwanga muno yatugamba tuli basiru. Ugandans are stupid. Besigye yatugamba we are just foolish. Nze Besigye siri mu basiru abo. Sirimu. Okitegera ndoza. This cannot be. Bilioni 13 ziwe abayimbi. Abayimbi as a supplementary. Abayimbi bayina value add ki. Ate abayimbi basiba batugamba nti balodi. Bagagga. You get it? Ne bagamba bilioni endala 2 za kulaba kiri Lubowa eddwaliro. Ekitaliiwo bannange nze saagala kumpa sente voluntarily am ready. Okulambula ebigenda mu maaso. You get it? Ne bilioni 2 zagenze zigenda. Amanguda n'owulira bilioni 45 kyuma kiwata amatooke. Ekiwata amatooke kiri mu ministry yono omukyala Musenero. Monika Musenero. Okitegera ndowooza. Mbwe ekyo ekyuma kiwata amatooke tegaliiyo. Okiwulira? Abaana babbye sente z'eggwanga. Naye kino kankibabulire and I want to be on record.
mujja kubba sente zino mu misusing taxpayers money ne Uganda bwe ritabuka, none of you will be safe. Mujja kutambula n'emizinga zi convoys buli kimu, ne when this country boils ojja tuuka n'okwejjusa singa saakolako mu government yenu. Okitegeera nti abantu enziba gye babba mu nki, gye babba mu sente. Ate mu abatuwiza ku radio 4 ne radio 7 ekinsesa bwe bajja ewammwe nga mubayimbira ababaka ba NUP abadde bagamba mbu bali mu kwekalakaasa bali Kigali kaakati. Nalabye mwami Ssenyonyi bonna n'abalala bali Kigali basamba bajja ko government. They are removing a dictator from Kigali. 14 days in Kigali buli omu $7 buli lunaku. That's about 2.7 million every day. Zibat plying. Nezo za kusula busuzi. Tobaze birala. Ate nga bamusasulidde ennyonyi atambuliramu. Kati kitegeeza buli mwaka agenda kukolayo $1,000. $1,000 ze million 3.7. No, ziba zisingawo. Zino okusingawo. Kubanga nga bw'oyogedde. Dollars oyogedde ko 7.2 za kusula busuzi accommodation. Tobaze byandya, tobaze allowance omulala, tobaze bintu bingi. Ulira allowance buli mubaka bagenda mu $1 omutwalo gumu ogwa dollar. Omutwalo gumu ogwa dollar. That is ukadda 3.7 times dollar eri kumeka 3.7 n'ekitundu. Yes. Ya million 3.7. Enako 14. Naye omusomesa asasula sente meka. Omusirikale bana ba police bemulaba abasula mu nfufu nga babakuuma mwebake busule bulungi asasula emitwalo 49. Dokita ajjamu omutima ogugwa n'aguteeka mu nzi ali million 2.5. Naye omubaka senior 6 n'obupapula obuyiyirize million meka 3.7 na 14. Ezo ze excluding omusala go gumuweebwa n'omusala agufuna ne mmoloka yamuweebwa ya million 2. Mwenga babalimba. We are removing a dictator. Tekiriyo kino kankibagambe nkyogera nga ntya Katonda ababaka bonna beba muba we NRM oba we FDC oba NUP bwe kikwatagana ku sente kukulya fena tulye. Era ne olumba uliza ku programu zo nsonyi olumu ne programu zo syaziwulira ezimu oba ulira nga ne TV olumu bwe ndaba nga olesa abajiga ngamba tulabe nteka ko National Geographic yemanda nakowa kubanga nyine nnaku ku mutima manye nnaku abantu gye balimu kungu bwe nkulaga email yange bwe nkulaga WhatsApp groups zange bwe nkulaga abantu abansaba sente nange zesikola ki zisina misuse of taxpayers money. Ulira ababaka bali Rwanda wiche wedde twasindika ba delegates Lukaga e Dubai summit abamu bakyalina yo ne abamu nabala bali ku mazzi bali weba singa ogambye buli omu yagenze mu summit nti olutuuka buli omu entebe akukole report oyinza okaba amaziga abaana babbye eggwanga naye mwami Gashumba ekisinga okunewuunyisa ebigambo ebyogerwa abakungu ba gavumenti sibe basamu nkola. President Museveni president w'eggwanga lino yatugambako at some point tinga eggwanga tulina kati okuba frugal okuba bakekkereza mu nsaasaanya tukendeze ku foreign trips n'ebirala. What is on ground is completely different. Ebyogerwa birala n'ebikolwa birala. No, President Museveni yekyaliko kiri kimu mbafuze ntya paka. That's it. He doesn't care what happens in this country. I'm telling you this from a fact. The level of extravagance eri mu ggwanga muno gwova okukyogera yagamba nti no tulina okukatinga foreign trips. Yes. Kati ate twazi tripolinze okitegeera. Okay, singa bagenze e Dubai tuba tuziza kati tukole report twakusindise ng'eggwanga ku sente y'omuwa omusolo kiki ne kiki wayize kiki wakoze kiki wasomye tubuulire oyinza osanga obuzibu. Si buzibu bwennyini tibaziina badde mu kulya bulamu okiwulira badde mu kulya bulamu. Ekirala ekizibu Katonda kye yaleetera Uganda kye kizibu ky'okuleeta NUP. Ekizibu Katonda kye yaleetera Uganda kwe kuleeta NUP. NUP kye kibiina ekisinga ababaka mu Parliament of opposition 57. Where do you see them? Mbadde Kigali nga basamba mpira. Mbakumenyere bonna mikwano gyange Kigali bonna FDC yayina ababaka batono ne bali credible bayina ensa kubanga bayina leader Dr. Kcca Besigye. Sikolo mu yagamba nti ejje ly'empologoma nga liduumirwa endiga liwangulwa ejje ly'endiga nga liduumirwa empologoma.
okitegedde kyekiri mu ggwanga muno BWIINO kiza we babe ngolawo some semblance of the opposition in the country. These are certified comedians badikula abanubu badikula faba balaba. Let me give you an example. Besigye oba mpulira oli musajja pulira Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Sentamu Principal Tata Solomon yagenze ku Twitter n'awandiika nti asazizzaamu olugendo lwe lwabaddemu e Bulaaya ajje abere ku concert ya King Saha. Leader of opposition yasazizzaamu olugendo lwabaddeko Europe ajje Uganda abere mu kigunda kya King Saha. Waliwo comedian asinga oyo yaze kuwagira King Saha. Stupid. Sivu Maggwe nsonyiwa tuganti Nvu Maggwe. Abakulembeze all over the world basazaamu engendo nga waliwo mutawaana ogugudde awaka n'akomawo okutereza. President wa Tanzania yabadde agenze Egypt sorry Dubai Samia Suluhu Hassan webale nnyo n'asazaamu olugendo ng'amataba gazzewa Tanzania. Nadda olina abagamba nti nsazizaamu olugendo nkomewo mu kigunda kya King Saha olira n'atuuka kyali mu mukubira engalo. King Saha mwaga nnyo, he's my friend. Beba kugamba abayimbi abamu abayimbe Uganda and he's good. Very good. Kakati ne mugamba nti kati waliwo comedian yasinga Kyagulanyi. Okusaza mu olugendo aje mu kigunda. Yaze mu kigunda. Ate nga akugamba nti Uganda is breeding. Ng'ate omwaka gumu emabega yagamba nti awakanya Museveni ebintu biri bisatu bw'owakanya Museveni bakutta bakusiba oba ogenda mu exile. N'akyusa engalabiye n'akomawo Uganda mu kigunda. Kati ba comedians abasinga abo baliwa. Mwami Gashumba twalabye shockingly by the way omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Mwami Kyagulanyi yabadde ayogera n'omukutu gwa Bungereza n'atugamba nti etteeka ku kisiyaga lyaleetebwa mu mutima mubi. Natugamba Museveni yalireeta n'ekigendero ekyokulwanyisa bannabyabufuzi abali passive okuba friendly. I wrote the abali passive okuba friendly eri community ey'abali b'ebisiyaga. I want to turn to the fact that you are in ababaka be bakolagana ne Mwami Museveni. Kate ye number one. Well, katuzajja eddoboozi lino oliwulire nga Mwami Kyagulanyi ayogerako ne omukutu gwa nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances. And I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with General Museveni, who deliberately sponsored now the law that the anti-homosexual bill, one of the strongest bills that gives some gay people potentially the death penalty. Definitely, and I also want to mention that this law, General Museveni did not bring it in the interest of the people of Uganda, but it was brought to target the opposition, including myself, knowing that he can use it to crack down on anybody that is perceived to be friendly to that community. So, but let me just ask you about this. Your party, the National Union Platform, voted in favour of the law in its entirety. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with General Museveni. What's your view of this anti-homosexual law? You say it was introduced to get at you, to get at the opposition, but do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Again, you would not answer. I would be very cautious because I know that it was largely targeting us as the opposition, mainly myself. Webale ku 13 Musatu Tonyeza Wasat Radio 4
ensonso zina kikomi katonyeza mu Radio 7 era kaliye jikuru omukama kabalega mwami Gashumba omukulu omuwulidde agambye atya agambye etteeka lino mwami Museveni yalireeta etteeka ki ku kisiyaga Asman Basalirwa le yaleeta aga mwami Museveni yalireeta kimu ekyokubiri agambye nti bamubuza nti mu 2014 wayimba oluyimba ngoga nti batte bachunye babonyebonye abali bebisiyaga kyekikyuse kati kati omuntu okula n'okyuka ebinona niko bira mu ngeri ya njawulo meaning mwami Kyagulanyi alinga agamba nti akyuse kati alaba nti abali bebisiyaga tebalina buzibu kakati ekisooka abasiyazi we bali wano mu Uganda banji it's a fact kuba netteeka eryo ekibuuzo kiri nti etteeka eryo nga limaze okuyisibwa basiyazi bameka be bakakwata sibalaba ne basibwa ne babavunana mu tteeka eryo sina we mbalaba ekirala waliwo abantu nga bali bibiri ng'alina omukazi awaka ng'ate musiyazi babayita bisexual baba bayita I think bantu bangi betumanyi wano tulina ne pastor omugwe tumanyi ow'amaanyi mukyala we yanoba lwekyo sajja ali eno neeno ekiro ayita maaso emisana ayita mabega mwebali nga bantu balina abakazi wano naye nga musiyazi ng'omukazi ali ku kyokya mwebali kakati Kyagulanyi ogende Bungereza statement ze yakoze ekisooka ye mukozi wa Sente I can tell you this kati yafuuse global ambassador w'ebisiyaga wano yes naye njagala mujjukire study yakolebwa New York Times n'ekizwa 98% ku bannayuganda tebawagira bisiyaga ku babaka ba Nuupu 59 54 voted for that law bali wagira kati Kyagulanyi alinga ngamba nti ababaka 54 bonna abawagira etteeka wonna bakolera Museveni okiwulidde n'ekyo kiri on record etteeka lino oba ebbago lino lyaleetebwa Asumaani Basalirwa member of Parliament wa Bugiri municipality ng'era be ba founder member wa People Power okitegeera kakati Kyagulanyi ogamba mbu batajetinga nze it's a lie bulimba mu nsi muno tewali bantu balina ssente nga basiyazi bo kasita bakuzuula nti olina femu bajja kukola kyonna ekyetaagisa bakolagane naawe kuba bakimanyi Kyagulanyi alina abavuka bangi abamulaba nga their role model okitegeera kati kafuuka ambasada waffe era ekisiyaga kigenda kutambula mu kyewuunye and teri muntu ali selfish nga mwana oyo he can do anything for money trust me kubanga bannayuganda mu nsonyi era Besigye oli musajja Besigye yagamba bannayuganda muli basiru njagala mugende ku Twitter handle ya Kyagulanyi mulabe ekifaananyi kye yeekubisiza wabweru wa BBC ng'alinganga afuuse president it spoke of volumes nalabi ekifaananyi awo nange ng'agize bw'ati it spoke of volumes which volumes nga kikulaga nti Bungereza okunzijjako lift or ban okuddamu okustepinga Bungereza it's a victory nekino kankibagambe America ne bweneteka sanctions 1000 bannayuganda ekisiyaga bakigaana nze nyina abantu bamanyi abasiyazi sibalinaako na buzibu nganze nga Gashumba kuba tere yali ankwanye nze musajja taliiyo simanyi bwenkeera nenkwana kungu ku byengera bya Allah byendaba abawana abavandimu abantu abali mu Kampala muna bakavinga nenkwana ba faith ebyengera bi haki haki za Mungu ne kufamu ze nyine yente sirabanga konte ensajja ngerinyira ensajja omanyi wali emyaka gyotuukako ebintu n'obyesonyiwa webuzibira nenebaka ne musajja munnange ekyo sikitegeera naye gwe oba owulira ng'oyagala okwebaka ne musajja munno ddembe lyo n'ate totufosinga naffe tulowooze nga ki nga ggwe awo mutawana we guva abazungu baagala otwimpozingako ebyabwe neeyisa yaabwe
Abasomali abantu bangi bali endiga nze sigirya. N'eddembe ly'omuntu okulya endiga. Abakatoliki bali embizzi. Naye ate tebasobola kuforcinga basiraamu kugirya. Gwe mukatoliki genda mukafunda ko olya embizzi yo amatu galye n'emimwa ogiryo dawaka. But don't force others. Kati bana abazungu kye bagezaako kukola tuforcinga kukola bye baagala kukola ki? Kukola. Kati bakutte mwami Kyagulanyi bali mu kumukozesa ku bunsanjiri eyo. Ye enjiri eyo. Owulira? Ate kambabulire zino sanctions ze baatadde ku bempulidde ku banene. Nalabyeko n'omuduumizi w'amakomera ga Uganda. Kakati musajja byabashiija yakola ki? Byabashiiza akulya prisons. Emyaka gye mmaze ku nsi sirabangako wa prison akwata muntu. Aba prison bakulinda mu kooti. Polisi bwekwata ne bakuggyako statements. Omuwabi wa government n'akakasa nti kungwa ine emisango. N'abakusindikira. Lindako ne bakutwala mu kooti. Bw'oba olina abakweyimirira prison oba ogiwonye. Kasita abakweyimirira batabeerawo ne batakuwa bail ng'oyingidde emikono gya Uganda prisons. Byabashiija commissioner wa prisons. Mumuteeka mutya ku listi y'abantu mu abatulugunya abantu. Ye bamuleetera abasibe nti batuterekere. Kino nkyogera with authority. Mu Uganda mu bitongole ebimu ebikyali mu high level of professionalism Uganda prisons. Uganda prisons. Uganda prisons ne bakujje bweru nga wakuta omuntu tebayinza kutulugunya mu komereri. Okitegeera ndowooza. Bo gwabwe mugugu baleese omugugu gwe bayita Gashumba Samola Gashumba Faith. Terekero. Bannanyini mugugu bagamba nga omugugu omugutuddize nga bakuta. Obaguze guliko ebituli. Njagala amurede okuva ku radio eno. Njagala omuntu omu aveeyo aŋŋambe nti bino ebisago byennyina nabifunira bwapa prison. Sirabangayo n'omu. Okuggyako mwapa prison oba mu action B bw'obeerayo omusibe n'okolayo effujjo ate mulimu amakomera amalala munda. Oba singa bakutte ng'ogezaako okutoloka. Olwo bakuteeka aw'enjawulo. Ne America okugamba nti buli muntu yenna bamuteekeko envumbo. Ate n'ekirala. So okuggyako ng'oŋŋaanya ogenda ewaffe e Masaka. Ndayira nga ntya Katonda. Ekifo kyokka kye missinga wabeera waffe Masaka. Naye America nze Gashumba. Ze bampa visa ne ziggwa nako nga sirinnyo eyo. Kiki ekiriyo? Toyagala mu America. Kiki ekiriyo? Omanyi mmwe twakula tulaba movies zino zaba baswaziniga. Balembo. Katulaba ku Netflix n'olaba Beyonce olowooza nti ensi ensuubize mu America. Baganda nga bali mu America mwe manyi mumpuliriza. 97 ku buli 100 ku bannayuganda bali mu America tebaagala kubeera mu America. Mbeera ye yabatwalayo ogenda okupakasa. 97. Yes, I have relatives, I have friends who live in the US. Je balirwa mbeera. Waliwo ne yaŋŋamba wiiki ewedde nti Gashumba. Sorry, bw'oba osobola okunfunira omulimu okusasula miliyoni 5 Uganda akomawo n'enkya. Yes. America gye mulaba ku TVC eri. Ngaffe bwe kyalo gye twakulya nga bw'owulira Kampala olowooza buli muntu ali bulungi n'egiyingira ogiwulire. Okwokya kweriko. Nze okuŋŋaana ogenda mu America. My God. So okuteeka kuba ku gavumenti envumbo. Yes. Tekiina kyamakulu. N'ekirala envumbo eyo lwaki bagiteeka ku Saudi Arabia, ku Kata, ku Dubai, ku Abu Dhabi. World Cup ewedde eyaliwo. Abo abasiyazi baayagala okukola ebyobusiyazi bwabwe Kata. Omukulembeze wa Kata n'abagamba nti ennaku 28 eza World Cup tezijja kusaanyawo kalicha yaffe. N'alinya mu kyomakati tekijja kubeerawo. Ate mu abampuliriza abali mu kuba engalo. Sanctions, tewali sanctions ali zisudde gavumenti. Baziteeka ku Mugabe yafa bukadde. Sanctions bwe baziteekawo zinyigiriza gwe omunaku oba temukimanyi. Gwe abampuliriza bw'ogamba nti batadde sanctions ku babaka n'abakungu ba gavumenti ng'olowooza zigenda banyiga. You're joking. Omuganyi ogenda mu America ajagenda Germany. Ajagenda Switzerland. You get it? Kati bambi bannayuganda this galibu ate namwe abali mawulire munsonyiwe bagita yellow journalism. We miss the Andrew Mwendazi. Tumisinga ba Simon Kasiate. Ba Solomon Yona ali muki mu Ministry ya Energy. Muyita. Kati tuina kye tuyita yellow journalism ogimanyi. Temugenda deep. Munsonyiwe katono. Tulakinga amawulire ago. Agabuuza hard questions. Okiwulira? Situkyagayina.
neka tulina the TikTok journalism omuntu atula mu kayembeeke nafuka authority kuki mbabuuzizza ensi zi Saudi Arabia ezagana ebisiyaga from day one America lisaddeko sanction teri azogera nako lwaki this balina financial muscle olaba selective application ya sente ziri mu Uganda muno zonna ne ziteekebwa mu bezino okukola sitwetaga na buyambi bwansi yonna by the way America namwe mugali w'embase yammwe wano tulabe we naafanze Gashumba America n'embase eggalewo ki America n'embase eyagala embase yayo mu Uganda okusinga ffe bwe tugyagala wano batukimanyi ababaka b'omu Uganda abayise etteeka eryo ye Senate ya America Senate ya America yinza okuyisa etteeka Uganda n'erigaana tekisoboka ate n'ekirala manyi zino radio muzimonitalinga mu Uganda teri muntu ayinza kutuusa bulabe ku musiyazi tikiriyo I can say this 24 hours I've not met a person who is being injured because he's a homosexual. It's not there. But they have created an impression that if you are a homosexual in Uganda, you're endangered. Tekiriyo. Teri musiyazi mu Uganda. Bulamu bwe buli matiga. Nze abasiyazi bangi bemmanyi. Abanene ne mu media houses. Abasiyazi. Ne mawulire mu. Neza kwakirako wa. Bera kumbulira kaba mukubo. Sisobola. Nga tuli mu break. Mu break njaba kubulya. Nze abasiyazi mbayitako mu corridor. Yali akutte kabina. Bikwakirako wa. Takwatangako. Omulala n'okubira jambo n'agenda. Ali mu bibye. Asiyage banne. Bikwakirako wa. Bikwakirako wa. Kiringa ng'omuntu ali embuga ng'agijje ku kkubo. Omuntu ali ambwa yankoze eki. Yamanya ali ambwaye. Embwa asanze bagitomedde n'agitwala ogifumba waka. You get it? Ne bataddewo embeera nti abasiyazi bali they are under threat. No. We bali mu Uganda nga mu nsi yonna awalala. Okitegeera ndowooza. Mu makyaki, mu makereziya, mu mizikiti yonna bakola ki? Gye bali. Ate kino kankibagambe waliwo ne munnabyabufuzi ow'amaanyi wano. Ow'amaanyi. Mumpulira ndowooza. Kikyokola ng'omwana atabuse n'afuuka omusiyazi. Okola ki? Okola ki? Toyina kyokola. Okola ki? Mbulira. Oje ekibuuko. Bali abaana aba bennyinako obukakafu. Nga bakulu. Nga baana ba mukulu omu. Yes. Bakulu bali babiri. Osaba Katonda. Era omunnamulabi yasibye n'enviiri kaakati. Kinako obukakafu. Omwana w'omukulu omu. Kubanga bazadde be bantuukirira. Nga nkyayina enkolagana n'omukulembeze oyo. Tuyambo tugambire ku muganda w'oyo omwana wa atabukidde abaana baffe kubanga basomeranga mu ssomero lya Kisulo nga lyabalenze essomero liri ku Entebbe Road akitegedde kubira mu Kamenga ez'amaanyi okola ki omwana nga asazeewo okusiya what do you do osaba Katonda otegeera kubanga etteeka ligamba omwana kasasuka emyaka 18 abakuze muntu mukulu asobola okukola decision abazadde babiri bangamba tuukirya mukwano gwoyo as parents let's find a way ng'omwana akwana obulenzi abumazeewo omwana ng'akwana omwana yasomanga ku Entebbe Road akusomera ku Entebbe Road you get it abazadde balina challenges nyingi nze sisobola kuwagira tteeka lyonna lituusa ku musiyazi bulabe tibattibwe sisobola mbuuza lwaki omwana wa sister we bw'asiyaga mbwattibwe omwana wa kojjaawo we don't know tuzaala mibiri you get it sisobola kuliwagira nti batte abasiyazi hawugaba batira ki mpulira ndowooza naye bw'ogamba nti ate obusiyazi busomesebwe mu masomero oba osusse kiregeeza yo recruiting children naliko ebungereza eyo nga tuva mu club emu naye nga kuliko ekipande ku luggi nti temukola nnyo noise mu area mulimu abasawo be barekomendinze bawummule ontegedde abasawo bawummuddeko temuwogana machazi muva kulya bulamu kubanga club eri gye twalimu yali sound proof nga munda muzina amazina naye nga bakugamba mukende tokola nnyo noise ebweru waliwo abantu abasawo be bagambye bawummulemu okitegere nze oli okusiyaga mu nnyumba ye it's none of my business mu kisenge kye ne munne kubanga emyaka gye maze ku nsi teri musajja yali ankwanye
oba saizi yange tekwanibwa simanyi kitegeera ate nekyakwino ebyengera bya Allah bana bwala babukanga ennyana mu Kampala babukanga ensenene okitegeera so kyekyo bannayuganda ffenna tulina okuvaayo ne tubeera emabega wa Parliament ya Uganda. But again kino kirekawa ekibiina kya NUP ne mukama waabwe kubanga already nabakubyemu ebituli aga nti etteeka bonna abaliyisa baali bakolera Museveni bonna abaliyisa ababaka be mu NUP baali bakolera Museveni. Tekina NUP tena wenkwatirako nga bonna Uganda tena wenkwatirako mbuuza lwaki. These are comedians. NUP is a creation. These are comedians. Sitwalangako NUP seriously. Sigitwalangako seriously. Nete kyewuuza nti balina position ng'ekibiina nti wano wetuyimiridde. Omuntu atwala NUP seriously kyemwe tubayinza okugamba mbu ente esobola okubuuka ng'empungu. Tekisoboka ekyo. It's impossible. Omuntu yenna atwala NUP nti eri serious. You a mental case wetaaga kuyamba. These are comedians. These are jokers. NUP. Bo bali ba Sente Kyagulanyi Sente azikoze. He's the richest politician. Kyagulanyi ne bwava ku bwa NUP president Sente zaalina talizirya. Olya. Tezirigwawo. Kyovula yakugambye mbu yasazizaamu olugendo. Najja mu ekibuuzo kiri nti yadde ku lugendo ki? Yabadde Bungereza. Showbiz. Ekitegeeza byadagezi tebyabadde bya makulu nnyo kyovola basobola okubireka najja mu kigunda. Kambuuza ekibuuzo singa yadde agenze ku meetinga ono Prime Minister w'e Bungereza yani ono muyindi Rubaraka linnya liri bwe lityo Prime Minister oyo obanga agenze ku meetinga King Charles yali yusazizaamu yabadde eri mu bannayuganda aba NUP. Singa yadde agenze ku meetinga Pope nekye nabagamba ku Radio 4 mundageyo ekifaananyi kimu nga Kyagulanyi ali bweru ng'alina omunene gwali naye. Tebiriwo. Show me one pick nti oba alina senator mu America oba e Bungereza nti alina omubaka. Abaana bajja bijjayo. Babireete. Kyeyakola yagenda Ukraine n'apozingira ku tanka nagamba we are moving a dictator. Kati ababaka be bali Kigali bagamba bajjako dictator. Ne Museveni. Katonda yawa Museveni Uganda eno n'amala. Museveni Katonda singa badde asobola muwangaza emyaka 4 yali tufugidde emyaka 3 mwaga. Mwatano. Era ffe abali directly involved mu kulwanyisa gavumenti eno tuwulira ennaku. But there is no seriousness. These are comedians. These are jokers. Olina kugamba kyalwanyisa Museveni agenda mukomera mwekzairo oba kufa sekuli muzino gwe gubadde kyogo simanyi nkuwulira kati n'ate nakuganzira Uganda adda Uganda gwe yamala senior 4 oba senior 6 olina akugamba nsazizaamu olugendo lw'embaddeko ebweru nkomewo mbeere mu kigunda kya King Saha ne mukuba engalo. Then don't say Uganda is breeding. By the way, kino nkyogera with authority. Bwe wabeerawo ensi eziri peaceful ku planet Earth mu nsi 10 ne Uganda mweri. Abantu balina eddembe okukola bye baagala. Tewali nsi erimu mirembe nga Uganda. Gye watugamba egyafuuka emirerembe. Eggwanga abantu gye banywa omwenge mande ku mande ne balya embizzi mande ku mande ne banywa waragi mande ku mande kati balya nseenene. Januari bagenda kulya bigere Machi bawute ku buugi Epo banywe obusera ukigira ndo nsi kyeyo gisangawa kati balya nseenene. Tuli mu kulya nseenene tuli mu kulya nseenene kakati Christmas ejja abaana bawuuta ng'oyagala ng'oyala okukakasa nti Uganda erimu emirembe. Teekako radio olya teekako radio teekako TV olabe emikolo gigenda okubeerawo mu Desemba muno. Emikolo tulanga wano bade Desemba bwezi tugenda kuba wano bantu bali ebifo byonna ebisanyukirwamu bya bookingiddwa dda. Radio 4 tuyina emikolo gye simanyi na bungi. You get it? Radio 4 ne Radio 7. Ompulya? Masi tugenda mujjuza Radio 7. Bwe ndaba NTV, NBS, UBC, omanyize endaba ezo. Nsanyuka. Bwe mbanjala okulaba ebyekiddiikuula. Ane show yo olubungi gwako nenjiraba, it's an amazing show.
nenda kugamba ino kunsasula jjajjawo sijja kujja ino kunsasula Uganda mama abantu banywa omwengo okuva Kisoro paka Arua banywa omwengo okuva Kweni paka Kyotera banywa omwengo okuva mu Nnyonyo paka Kira okuva Kyengera abalokole basula batendeza Yesu abasiramu basala abakatoliki tusaba mirembe kyegisingaawo abantu bali aki embizi katuli munsenene neswa tujja kulya opulya nose gwena gati Uganda tenyuma Uganda is breeding Uganda is not breeding ngi breeding awa ense breeding katubera ku radio ense breeding ogimanyi Palestine Olia Ukraine Libya Sudan Somalia mwabatuuliriza ku radio 4 temusabiriranga ense e breeding ensi netandika tokyogera nako mu Uganda don't even talk about it ensi bwetandika okubreedinga owentinda totuuka Kyanja owe najja nakumi totuuka Namasuba owe Munyonyi totuuka Kansanga owe Munyende Masaka totuuka Kigo eje bayite ensi breeding naye nokuba Museveni yaleeta emirembe for 40 years you've not tested a breeding country nawe nomo my God watugamba wano nti God forbid singa wa Museveni afudde leero God forbid nze Adam nyizo butatuuka kisaasi awo Uganda betandisa bleeding yes olumuŋŋamba nti obe bleeding mu emyezi esatu nedda tetusabire abantu bajuulire no tetusabirire ekyo mwaba abasirikale be mulaba ba Uganda police abambala madowadowa abambala kaki aba counter terrorism special forces command military police mulowooza nti biwumbe amajega acting okusinzira ku baduumizi oba temukimanyi bingi ebikolebwa my God oyo w'amajje go praising today nkyayinza okukyuka nakwata mukazi wo ng'olaba era ffe abatagala let me tell you kino nkyogera abasomye history kyetuva tuwagira gino MK twagala smooth transition of power but tuzanyira mu Uganda eno tujja kumeza nga tuli Somalia tuli Sudan tuli Libya tuli Ukraine oba Palestine ochulia ongamba otya nti ense breedinga nga ennyonyo zirinyanga bwoyagala odiparting ate n'okola ki n'okomawo ababaka bo bonna bali Kigali beyagala babukanga nnyana Uganda's bleeding kyebagenda okujja Kigali okimanyi bintu biri bina agindako njagala ogende ku record ababaka ba Parliament abali Kigali akwata njagala akwate bulungi oge bagenda kujja ebintu bina bali mu kuzanya miza tuyinza okuwangula ekyo kisooka STDs STIs embuto ne sirimu bali mu kwepiica waliwo yangambye waliwo mubaka mukamusajja bamulabye n'omubaka ekiro bali eri babuuka buusinga nnyana abaka ba Parliament golukoma nga bakugamba we are moving a dictator aliwa bali mu kuzanya mizannyo ekiro ne bazanya emirala eyankubidde mukwano gwange munyarwanda ali Kigali yange Gashumba ekiri eno ono si mukazi ono mukazi si mukagunzi omuzino okukutteko njagala kufuna ebyo byoyagala ebyo byoyagala njagala kufuna bulungi ababaka bali mu kwepiica Kigali emisana bali mu official games ekiro bepiica ani gayo no muyimbi ani ono ayimba kwepiica omutujju gravity omutujju waliwo mukwano gwange munyarwanda yange Gashumba ono nganda banga mukaguuni ng'omubaka amuliko bubinnyo nga bakoma nga babalimba mu Uganda breedinga so bagenda ku either tugenda kuwangula oba babe ne STDs oba STIs oba gwe tomanyi omubaka omu mukyala w'omukulu omu oba opposition nga te mukyala wa muntu gwe tomumanyi kyena bagambye yero journalism yamu gwe tomumanyi kungu on a serious note njagala ombulire ye Uganda gyotatambula ku saa 9 gwa kiro tewali ovuga emmotoka okuva Kisoro paka Arua notuuka novuga okuva Kampala paka Buliisa novuga Kampala paka Kweni obudde bwonna omanyimu abasinga babeera mu Kampala batatambudde Uganda eno muloza Uganda etegeeza Kampala no way Museveni osobola mu faultinga buli kintu kyonna n'ekyo kuteekawo emirembe abantu ne bakola bye baagala ekyo omuwa 10 ku 10 ekimutawanyiza okimanyi obubbi abantu ababba sente z'omuwi w'omuki you can disagree with Museveni you can even hate him nekye bayita stability ekyo akiina muki
katujje Mungalo. Amawulire ge tulina mwami Gashumba ag'ennaku State House akutte omuliro a few minutes back era nga fule ya wansi ekoseddwa nnyo. Ndaba wano poliisi erina kyeyogera, ndaba emmotoka ebizinya moto bigezaako okuzikiza omuliro bwebiri naye ng'omuliro gubadde muyitirivu nnyo ku State House mu Kampala. Abamanyi State House eri awo ku Lumu Street kumpi ne Church House, wansi wa Church House awo. Teri muntu aludde mu Kampala atamanyi State House. Newe banga omuliro gukikutte kibi nnyo, katusubire nti poliisi ejja kukola kyonna ekisoboka okuguzikiza. Katusubire newulira I bet my hand mu nsi ezikuze oba ezikyakula buli kizimbe kibeera ku bagiyita water hydrants, be bakiyita ekyuma bibeera bipayipu ebyo biteekebwa ku bizimbe ebbali oba ku veranda nga mmoloka ya fire bwejja n'amazzi ne gagiggwamu teddayo kunona ejjaawo. I bet nti ku State House waliwo ekintu ekyo. Kati kitegeeza omuliro bwe gubeera nga mungi amazzi ne gwagga mu bimoloka bino ekimoloka kya fire kiba kirina okuddayo kikole ki kinywe. Era mu nsi ezaakula awali babiyita fire over hydrants tokkirizibwa kupaakingawo mmotoka kubanga tomanya ddi omuliro gunaakwata ekizimbe bye tusiba twogerako ebyo planning kye kikulu. Yes. Naye mu Kampala tuzirina ezo ndoozi ebizimbe nga 6 ne bwe ziba ate weebiziri oyinza okusanga ng'oli yapaakinzewo loole yagenze. Kati kitegeeza nti emmoloka ya fire bw'eba ezze nga yagala kunuuna amazzi awo tegakola ki tegaliiwo. Uganda katujje katono.